byemizanyo kusumula byemizanyo ndi wano omusangoma fresh akyalika akaveera okuva e South Africa. Ekigambo kyemukozesa kyesaagala ekyabasangoma biri nandi bikkiriza naye abasangoma abo biri nagenze nemba noonyerezaako kyekitegeeza era ekyo kyennyini kyentegeeza kati kyogaa nange ndi bali e South Africa ate abannayuganda bakolayo ki wanoonyereza mulimu kigo basinga okukola gwegwo omuntu alabye nammwe anyway embeera nga bwefaanana tubaaniriza butereevu nnyo naye weebale nnyo ate era mwebali kuba nti mwatuwagidde mu nsonga eyo sijja kyegaana natuuseeyo ne bambuuza basinze okumbuuza oba ngenze nako kabadde naye ate wano tubukozesa wano mu puroguramu yaffe ffe tulina buloko bomba fina olwobutuwa amaanyi kati weda bambuuza ozze n'akaamaanyi awo ebyemizannyo tubiwanye enkizo wano ku BBS Telefina. Kale nno y'ensonga lwaki buli ku makya tukeera ntukusumululire tuli ebyemizannyo wano mu puroguramu Sumulula ku BBS Telefina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. tusumuludde ebyamizannyo wano eno ate Sumulula ate mu mbeera efaanana bwetu n'ebyemizannyo nze Bwambali Francisco ng'era nga byebakutegeezezza nange nkukulisaayo gwe twali naawe kuba twali ffenna South Africa nga tukuweereza ekikopo ky'ensi yonna eky'omuzannyo gw'okubaka ebisigadde tulya kyekyaliyo olugendo nga bwe lwali ejja tufuna eri mu puroguramu ziri empanvuko eza ekisaawe naye wano katusooke tukusumululire ku biki ebyakedde mu byemizannyo wiikendi yabadde empanvu nnyo naye kansooke nkusumululire ne mwana mulenzi eyazaalibwa nga mukubi wa mupiira ndowooza yasula nagwo mu buliri kubanga yaguyiiza y'omu ku bantu abayiiya ebintu by'omupiira bimulaba kati abantu bye bakola in fact ku lukalu lwa Africa oyizoga nti waliwo abantu abava Brazil tugimanyi ng'ensi ezimukuzise z'amaanyi nnyo mu kusamba omupiira naye abazannyi baaza bamu bakonfesinga ne baga nti ebimu ku bintu bye twayongeramu nga tuyiiya ate ebirala ensi byetunuulidde nga mwana mulenzi Ronaldinho yagamba nti we yabeererako mu PSG yali alabye ebimu ku bintu omusajja oyo gwolaba ku lutimbero amanyidwa nga JJ Okocha bye yali akola ku kisaawe Austin Okocha bye yali akola ku kisaawe nga kitegeeza ki nti omusajja oyo engwanguli y'omusajja yakolanga ebintu ku kisaawe ebimu nga bibye yabyeyirizanaga naye bwenkola kano niwenkongeramu bwe nti ensi teekaabe Okocha yasamba omupiira mungi nnyo yayiya ebintu bingi mupiira yakola obukolomooni bungi nnyo okunyumisa omupiira kugamba omupiira tusamba busambi kunyumirwa kulaba naye mulimu ebintu ekibeera bizoga nti omusajja akoze akantu omuggo yali agulina gye muyita waya lasaya nga kitegeeza maaso kweri naye nga bwaga nti mpita ntya ku bantu 2 3 4 dribbling past the opponent Okocha yali muzibu nnyo era nze ekyemujjukirako ekimu nga sinagenda mu buzaale bwe naddinga buli nti waliro liwamukisa gwe yazaalibwa naye abajamani bamuvuluga nnyo nga bateekayo ebyobusosoze naye bwe yagendayo n'agamba ekintu kyokka kyasobola okukola abajamani okubasasula nga bagezaako omuvuluga kwe kubasala abasale abaliisa omuddo era ekyo kyo producer ajja kukulaga mu maaso eyo kyeyakola Oliver Kahn oliwulira JJ Okocha nga wetwogerera wano n'omupiira yaguwumula mu mbeera efaananako bwetyo yasobola okuba nti yasamba omupiira kugamba n'ayanaamiriza mu clubs nga Borussia Dortmund mu clubs nga Eintracht Frankfurt enjogera ku ze Germany awo Fenerbahce n'agendayo ko PSG lega nedda ssebo toyinza kubeera ttake nga tukwetaaga wano eno anti laba omusajja oyo n'aba nti baamutwala naye bwe yaviirayo ndowooza ng'agenze ate akulaakulamu tiimu z'Ebungereza nezigamba oyo abeera atya eyo nga tetumulina wano waffe wano kakana nga nazo zimugjeeyo era alakutagerako mu Bolton naye bwe yavaayo ati nakkirira wali ekkata bw'ava ekkata yamalira mu Hull City mu mbeera efaanana bwetyo ku mipiira 73 gye yakubira ttiimu y'eggwanga eya Nigeria egolo tezaali nnyingi nnyo naye ate weewuunye nti yali omu ku bantu abali instrumental okulaba nti akyusa omupiira gwe Nigeria nga bwe tuyinza okuba nti tukyogerako ku sayidi eyo era bangi bamuyigirako ebintu bingi nnyo obwo obuntu bwolaba obwo taata obwo omuntu kukakola n'akatuukiriza ne kabeera perfect oluusi kitera okuba ekizibu nnyo naye JJ Okocha yasobola okuba nti abutuukiriza oba yabukola mu mbeera efaananako bwe JJ gwe twogerako yazaalibwa nga mwezi 14 lwe lwaleero mwezi guno ogw'omunaana gwe tulimu mu mwaka gwa 1973 era ng'amanyiddwa nga JJ Okocha we bakikomye naye nga erya Austin erabika nti lirimu kumanya g'olina okugattako bw'oba omwogerako awo wennyininyini bw'oba oyagadde okumumalayo yennyininyini oyinza oga nti olwaleero awezezza emyaka 50.
muwecho yagala oba bwa minister oba bwa kichonna mu Nigeria mukulembeza aliko yamulabanga asaana okubeera oba minister abavubuka n'ebyemizannyo okusaidia eyo ate nkyogedde nga bwekino nagandi sebo igendo kikwatemu era oyo golaba akyanga amagulu awo minister mulamba e Nigeria lwaki tetuva ku jeje okocha netuyongerayo n'ebintu birala nga bwe bitambula nenga ebintu bingi byasobodde okuba kikopo kya Afrika yakiwangulako nakwata n'ekifo ekyokubiri nga ali ne tiimu ya Nigeria wali mu mwaka gwa 2022 wali 12 Ghana ate 2022 Mali bamalira ku bronze 2024 n'ebirala bwatyo abadde wamanyi nnyo katuve ku jeje okocha ebyo tebigwayo tujja kwongera omuku wa maaso eyo nga tugenda tukongera mu program zaffe zitali zimu nkubulisaayo neeyo ewa jeje okocha nenkomyawo wano ku kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku bikwatagana n'ebyemizannyo tukomyewo amasaza gazannyiddwa era saagala kulyaza amaanya wadde okulira obudde okujjawo gabugambi nti njagala kutwala mu results nga bwe zaabadde nabadde ebusiro ku kisaawe kya wali kuwakisha otuyita kuwakisha mpiira gwabadde muzibu nnyo bwenyinza okugamba enkuba yafudembye neva mu kufudemba katoni gwe mu ggulu ng'etonya naye tekyaganye mpiira genda maaso rally free yagubadde mitambo in fact yagente tujja kulinda nkuba yagutandise ebula dakiika nga 3 okuwera essaawa 10 ez'akawungezi negulyoka gunyoka gwabadde muzibu nnyo gwagenza okugwa nguli goal emu kwemu nga tiimu ya Busiro bagisoose nayo abavubuka basese bagikubye omupiira nga dakiika zakatandika nyezo kabwezi tuvubuka oyo n'abantu batadde omupiira mu katimba ne bagachi kino Shafiki Mukibi naye beerwanyeeko ne badde engulu basobola okuba nti bagugase gwawedde emu kwemu Ibrahimu na Kibinge Kasenge Ibrahim asobola okuba nti ateeka omupiira gwo mu katimba ne gugwa emu kwemu wali Busiro so nga tempira mingi jjukira jatandika lwa mukaaga nga Busujju ekuba bannaffe ababutambala gole mu kubere naye olwajjo lwabadde kempira kisinga obungi Mawokota yakomyewo mu winning ways bwe yakubye Kabula zabadde egolzi 3 ku bwerere ate mu ngeri yemu bannaffe abagomba ne bagwa amaliri n'abasajja balieri aba Mawogora emu kwemu tiimu y'abannaffe Buddu ogwo nagwo tugwogere tabbo ngeri wano okay Buddu yabadde eri wakangeroza byangu nnyo okakananga Nsubuga Martin mvubuka oyo mvubuka mutobo bwati asambira club ye tiimu y'abanafa Buweekula n'abakuba akatimba okakananga enyindo si enkata ebintu omukulu ekimeza abadde akikulagaawo n'ekitegeeza ebintu binnyo tujja kwongera okyetegereza maaso Kyaddondo yagudde amaline bululi mpira gwatabuse nnyo Kyaggwe ne kuba bannaffe abakochi golo zadde 2 kuwerere ekyongedde okulaga nti kochi eyinza obutava mu kibinja ekyo ng'ate n'obubonero nawuliro bwali bufuniddwa wali eri ate bulabika bwawete kona ne budayo singo emu bwerere omuvubuka Elias Kayemba ng'ayambako singo okuba bannaffe bali abavuma eggolo yabaddemu ku bwerere so ng'ate mu mbeera yemu bannaffe ababulemezi nga bakomezaawo ne ku bawagizi mu kisaawe bagudde amaliri ne bannaffe babugerere saza eryo 0-0 natwala erengedde katimba kamune naye nga tugabaga nti kulwa Plascon Centenary Bank Airtel ate mu mbeera efaanana bwetyo Unites awo ffe we tuli okutuusanka emipiira egyo live ne bannaffe abasimba automotives kulabika nti buli kimu kyonna kitambulira ddala barabara kabisa barabara namuna ive naye nga singa ekyakulembera ekimeza kyayo buvume gigoberera bulemezi yakusatu mu bulange wali eri mu kibinja ekyo Muganzirwazza Gomba ekyakikulembedde Mawokota Mawogola ne Dira Sese wadde yakoze amaliri tena bakulooza nti eneva mu kibinja ekyo ngabo kitambula ate yo Busiro ageekaaba geekomba eyagala okuwangula emipiira egisembayo gyonna ate nga bakulembedde bakubwa Buweekula ekulembedde ekibinja kiri ekyamasengere na points 15 Buddu egoberedde awo naye ga tufa n'omuntu kwagala butayagala Kyaggwe neddako bululi egoberera awo egende kwebera so ebibinja ebyo tebimiridde ku side awo tujja kuba tubikuwa ne maaso wali nga bwe bitambula bwe nzijjako mu bika gwe leka kuva mu byokusaaga olwaliwo tulina emipiira gy'ebika era tusuubira nti gwe ng'olina ekikakyo obanga wavaamu naye ng'oyagala emipiira gikunyumire wandibadde wamaze dde okwambala n'oteekateeka doga nti kakati kyekiddako awo emipiira gy'ebika gigenda mu maaso era ndowooza ekigenda okuddako mu maaso wano bagenda kubawo omupiira gwa bannaffe ab'omutima omusajji nga batunka ne bannaffe ab'embogo ku side eyo ate nga mu ngeri yemu tugenda kubaawo n'omupiira omulala mbogo egenda kuba etunka ne bannaffe ab'omutima omusajji ate ŋŋonge batunke ne bannaffe ab'engeye egyo emipiira bagito bekigenda okuba nti buli side bezigenda okuba nti zikwata tulabe ani agenda ku final awo semi final waga nti oluzanyo ludiiro lwakamalirizo bwetyo bwegenda okuba nti luzanyibwa ati wano mukuddingana wagenda okuba kubaita okulya n'okukomba essowaani lwaki kyempiira egyasooka buli omu yalaga kyalinawo bano bagenda okutuuka wano nga buli omu gwakubye musajja era ebika ebisinga obungi byali biwana
ayisaawo kakati embogo betwagala okulaba baati beteesetese batya ekimala ku saidi eyo mutima omusajji beteesetese batya bekutte ekimala bavumbye ekimala byonna tubirinze otujja kuba tubikutuusaako ate wano wenyininyini ku BBS Telefina tovaawo ojja kuba ofuna amawulire nga bagenda okwandiika kolaki nti gatambula njagala gendako mu transfers eziri awaka